Ku kyalo Nakiyanja ekisangibwa mu tawuni y'e Kaliro yewagudde entiisa omukyala ategeerekese nga Harriet Nambi ow'emyaka 24 bw'agudde ku bba Musa Buteera n'amufumita ekyambe ekimujje mu budde ng'amulanga kugaana kumulaga mukwano. Kazi akomplaininga yamwise nti yabaire amaze ennaku nga 3 nga tajja wuwe, aye ensonga enkulu yabaire nti omukazi mwibo. Yakobatireka nkakuba ekiso kino kamalirizeewo okumweyuna ati omugema bw'olwedde amaze okola ki mufumita. Yamufumita ku mutima ku mukono omugoda era ekifuzo twakyagayinawo kiri kuno omusaayi. Nambi abadde yakalongoosebwa ng'azaala emyezi 2 egiyise ng'oba oliawo y'emu ku nsonga ebadde eviirako bba okumwewala n'asula mu bakyala be abalala. Oyo yabaire mu nsobi kuba mulongoose babalagira emyezi 6 memale babeewo ku ne kyebakola kyebakola. Kigambibwa nti Buteera abadde n'abakazi 3 era ng'abadde takyasula wa Nambi nga kino kyekize kitabula abafumbo bano. Atiddwa abadde ssentebe w'abavuzi ba boda e Kaliro ate nga Nambi musomesa mu ssomero lya primary erimu mu kitundu kino. Boda era abaire ni treasurer wa Eastern Region mu boda. Okusinziira ku muliraanwa abantu bano ennaku 3 eziyise bazimaze nga bakuubagana ku nsonga z'amaka. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti abafumbo bano basoose kuyomba kyokka ekyaddiridde ye mukyala okufumita bba akambe. Mukyala munaife ensobi gye yabaire nayo we babaire nga tebali kwekanya yandigemye ebigere yajjako obwaibwe gyawummulako. Abantu ab'enjawulo okuli ne poliisi bavumiridde ekikola ky'obutemu kino. Nti bwebanga waliwo enkayana ezikwata ku nsonga z'obufumbo mugezeko nnyo kwinvolovinga kusooka bazadde bamwe. Omulambo gwa Buteera poliisi egukwasiza ab'enganda ze bagende mu maaso n'okuziika yo nga bwekola ogw'okunoonyereza ku nsonga eno.